muntu kyano mu Uganda goga nti alina byakwala binyiza nga mpulira njagala mutufunga mu kikonde. Museveni. Binyiza. Ngaki? Njagala ave ku ntebe. Ojagala. Ojagala entebe. Agaba Bobi agifulira. Bandangolo omwana ino shene eggwa. Kakati tugenda omalirizanga abantu babiri bona balwanira ekintu ekyo buyinza. Ani alwanira obuyinza omulala? Mwami Sali obuyinza abulwana. Stop putting Sally Moses in the same statement with Robert Kyagulanyi Ssentamu. These are two different people. Have some respect on His Excellency, the President. I believe in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stop putting him in the same phrase with Moses Sali. These are two different people. This man is a diplomat, nakugamba. He's becoming a diplomat who he is, was a built-up of different circumstances. They are Mubanga. All people who stand as symbols of hope mu Africa, abantu bakirizamu, zali build-up ezise bintu bingi. Malcolm X, Martin Luther King, build-up zaabwe zali ko assassination attempts ne bawona. It happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu in Gulu. These build-up, they are build-ups of becoming symbols of hope, were build-ups through Okera Kumacha, ne bamusiba, ne bamuincarcerating, and ne bamutorturing. It has happened. Robert Kyagulanyi Ssentamu he has been tortured and belittled. His build-ups, Zava Mukubaga no koli emirimu gyabwe, and the state ne freezing all their assets. It has happened to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So people, Semo, I honestly beg you guys, and I beg you today, stop putting His Excellency, right, Robert Kyagulanyi Ssentamu in the same statement with Bebe Cool. Tuyina kuba bawula bawuzi oba factors. Because their futures and goals are different. One is dreaming about dropping a song on Friday. The other is dreaming about the future of this country and how the youth can have a better future. Omu ali mukulowoleza abaana baffe Uganda gye bagenda kubaamu, omulala ali mukulowooza kutaluyimba na kukola video. That is different. One wears a suit to work, the other wears a t-shirt every day. Those are two different people. One wakes up thinking, how do we secure a future for our grandkids? The other wakes up thinking, how do I keep trending? How do I drop the next music video? These are two different mindsets, and stop putting them under the same phrase. It is wrong. It is disrespectful. It belittles, and it hurts me as a person who respects Right Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Enkola yange nga bulijjo nakugamba ntandika n'ekigula luggi. Kaakati oyo omusajja yali nfanfe wa Bebe Cool. Era omusajja ono amanyiddwa nga Tafubbi beegattako ne Bebe Cool ne bawala na Bobi Wine. Naye olunaku lwagenda okukya okusinziira ku bigenda maaso nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'ajjanga atugamba nti bannange wadde mutambula n'abasajja abo naye buli muntu ajja kukirozaako. Omusajja ono yali akola ku NBS nga wenjogerera essaawa zino takyakola ku NBS era ng'essaawa zino wenjogerera ali kabwana ngo ne Bebe Cool. Lwaki? Olw'enneeyisa n'embeera egenda maaso mu ggwanga Uganda, omusajja ono ate kati omukwano gw'alina eri President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tegubangawo, era omukwano gw'omusajja ono gwa ddala ddala. Era w'oyogerera ekigambo ekikwatagana ku Bebe Cool ne Bobi Wine asobola n'okutujja eŋŋumi kubanga byalabya byagamba temukiddangamu, toddangamu bateeka mu statement yemu abantu bano banjawulo. Omu alowooza ku kutaluyimba nkya, omulala alowooleza Uganda enkya egenda kubeerawo etya n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Kaakati nno bingi ebigenda mu maaso, ogenda kulira ebigambo ebinene ddala mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Mwami Museveni ayongedde okubeera nga akigwako, bannayuganda bongedde okwesala akajegere n'okubeera nga ebibuuzo byeyongedde. Amiini bwe yabeererawo, omusajja oyo yakola ebintu bingi nga bwenze nga mbikulaga eri ensi yaffe. Era mwami Museveni bwe yajja ebisinga yabisaanyaawo. Kaakati nno bwino omukambwe ogenda muwulira ebyekaseese byongedde okulanda. Erweru twandifundikira nga tulaba naye tumufiiriddwa okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Honorable Nyeko aleese bwino. Jjukira nti ono Honorable Nyeko ye yavaayo n'aleeta bwino ng'agamba nti NUP erina bambega mu gavumenti, era n'agamba nti NUP erina n'abamagye abakulu ddala ddala abanene abalina ziranka ezawaggulu nga babega mu gavumenti ne babaddiza amawulire akagenda okubeera nga gabaawo oba agabatuukako. Kaakati no olunaku olwaleero waliwo olukwe Sinziggu. Olukwe luno lwakuteeka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu kkomera. Olukwe luno lulimu okumuzizika emmundu. Wuliriza nnyo kaakati nno tusimbudde mu bitundu
ebyebusoga otyo, mu bitundu eby'omumaserengeta otyo, mu bitundu eby'obukiikaddyo. Kaakati embeera eno egenda kubeera ng'ekolebwa abamu ku basibe abaali aba NUP mubajjukira ne bavaayo ne bakkiriza emisango. Kaakati bano mbadde ne meeting enkambwe ennyo wali mu barracks e Makindye. Kaakati gye byaggweredde nga bateesezza nti Mwami Kyagulanyi bamusibeko emmundu basobole okubeera nga bamutaataaganya akalulu 226 sinakindi bamulemese okwesimbawo ono ng'ali mu kkomera, oba si kyekyo bamulemese okubeera ng'atandika campaign ng'ali mu muduzize oba ng'ali mu bwongo bwe oba ng'ali settled bulungi nnyo, waakiri atandike campaign ng'afubutuse mu kkomera. Kaakati bino byonna byateekateekeddwa omusajja amanyiddwa nga Baramu Barugahare bannange, ne biteekateekebwa omusajja amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba bannange, abasajja ba ISO n'ebitongole ebirala by'amagye bonna bakoze meeting enkambwe ennyo wali e Makindye mu barracks. Kaakati nno bino bye nangenda bikunnyonnyola mu bulambirira amayumba mu bagenda okuteeka emmundu, ani agenda okulumiriza era ebintu bino okubeerawo kigambibwa nti kubana abamu bakkiriza emisango bwina amaze okubeera ng'azuuka baatandika dde okukola ne NRM mu mwaka gwa 2020 nga tebanna nakubeera nga basibwa. Abasajja bano babadde babegera Mwami Museveni. Jjukira nti Museveni yagamba nti mmwe abannupu muleekaana buleekaanyi naye nga nze ndi wansimba sensera. Kaakati no bwina azuuse abamu ku bana badde beefuula ba NUP nga tubalwanirira enkya n'eggulu nga tuwoza frigundi basajja bakolera Mwami Museveni okuva Mwami Kyagulanyi bwe yasalawo okubeera nga ayimirira okwesimbawo ku bwa president obw'eggwanga Uganda. Kati nkusaba vidiyo sooka ogimpera ekigalo tusumulule owulire bwino. Ebigambo bino nabagamba nja bibawanga buli lunaku mpaka lwe munaabikoowa. Kaakati ate ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogonene kkade olwo vidiyo zeteekayo ng'eno zibeere nga tezikusuba. Kaakati mu mbeera y'emu nkwanjuli y'omusajja omulongoosa omuluutansozi ye kafulu mu mbeera ng'ezitoweredde buli munnayuganda yenna abali okumpi n'abali ewala. Ennamba eyo ku WhatsApp ne ku direct call ebisigadde ng'obimulekera. Kati sijja kudda mu londa kambe sooka owulire bwino n'asoose. Mwami Museveni yagenda okujja ku bukulembeze nga Uganda nusu siringi si 7 nga zigula $. Siringi 7 eza Uganda nga zigula $, nga ne nusu 10 teziwera bw'oba oyagala $. Essaawa zino $1 emu egula 35,000 eza Uganda ku mulembe gwa Museveni. Kyokka ku mulembe guli Museveni gwe yajjako nga $1 emu egula siringi 7. Kati wulira bwino nsimbudde yono. President Museveni tera nnyo okumulaba ebiseera ebisinga ng'ayita Idi Amin embizi. Kintu ekyo nno kyankwatako nnyo okumuyita embizi. Naye President Museveni nze mbadde njagala kumujjukiza ekintu kimu nti naawe bw'onoovaawo bwebanga eyo tayito gye bawa aba former president naawe bajja gikuyita. Ekyokubiri, President Museveni alina ekintu kyabadde ajjagamba nti buli bwasanga obuzibu alina statement gyagamba abazungu nti ensi twagisanga ku zero, twasanga ebintu byonna byayonooneka. President Museveni nze kankugamba kino, ensi gye mwasanga nga buli kintu kiri ku zero mwasanga teyina bbanja. Kale katugambe mwagisanga ku zero naye teyina bbanja. Olwaleero President Museveni Uganda ebanjibwa trillions and trillions of money, era bw'oviira wano mu buyinza tugenda sigaza ebbanja ddene. President Museveni ensi gye mwasanga ku zero mwagisanga eyina fleet y'ennyonyi 28 kuliko eza cargo n'eza transport. Eyo gye mwasanga ku zero. President Museveni ensi gye mwasanga nga Amini agiresewo mu myaka 8 mwagisanga nga eyina reserve z'amafuta ejjinja era mwasangamu amafuta gonna ne mugakozesa. Tumaze tugenda myaka nanko oli mu buyinza reserve ekyali myozimbibwa okuggwa mukanya gi propose nga neekomaawo. Ensi gye mwasanga ku zero. President w'eggwanga mugenda okujja mu buyinza ensi gye mwasanga ku zero ng'eyina satellite nga amawanga ga Africa agasinga ga broadcastingira ku ffe. Oyo Amini gye yalekawo ensi gye mwasanga ku zero ogiraba. Olwaleero satellite tuziina onoonyogera okubimbuulira president bw'onooba ofunye akadde. President w'eggwanga obadde okimanyi nti ensi gye mwasanga ku zero Amini yagoba parliament nga teyina mugaso. Esente nazikwatamu n'atuzimbiramu amayumba e Brussels diplomatic houses, e Nairobi diplomatic houses, e Congo diplomatic houses. Omanyi sente mekazi muzijjemu gavumenti ate nagenda owulira ng'egamba mbu bazitunde zibalemye maintaininga.
ensi gye mwasanga ng'eri ku zero mu myaka egyo 8 Amin yazimbamu ebitebe wakati mu bibuga ebinene nga New York, wakati mu bibuga ebinene mu Bungereza, wakati mu bibuga ebinene nga bolabe Kenya, Nairobi. Bino nebizimbe sawe no biri mu billions and billions of money. Ensi gye mwasanga ku zero mu myaka 8 namusanga ekizimbe wakati mu embassy ekizindi mu Congo. Bino kanawide ne Congo baba banja mbu ekizimbe kibalemi okukola kyokusasula emisolo. Ejo musije mwasanga ku zero president. Yep, Amini bwe yalabanga parliament nga mugaso sente nazikola mu ebyo. Ensi gye mwasanga ku zero sebo wekitibwa president. Dole emu yali egula siringi 7 nga bobeya ne siringi 7 eza Uganda ofuna $. Olwairo sente za Amini zizisinga okuzitowa 1500 500 times. Yensi gye mwasanga ku zero president ensi gye mwasanga ku zero yalina system ng'abaana bagenda okusoma ku university e Makerere ng'oli agenda okuvaayo ku university nga sente ezimuweerera nga bamusasulira emmere nga bamusasulira okusoma bamusasulira okusula. Olwaliro abaana bwe bafuna scholarship bamugamba wefunire okusula wefunire ekyokulya muwaako batono nnyo ate kumpi abammwe beba bifuna ekyo Amini yayita kikola. Yensi gye mwasanga ku zero sebo president w'eggwanga ensi gye mwasanga ku zero waliwo amayumba Amini ge yali atandise okuzimba kati sebo waliwo abageegozeza mu gavumenti yo simanyi obadde okimanyi amayumba agagali ag'abantu Naggulu wano Ewandegeya zo zonna diplomatic ezo zonna ennyumba z'abanaku sebo ensi mwagisanga ku zero zaaliwo president w'eggwanga badde njogerako bwogezi tunyumyemu. Kakati nno ebigambo byebyo nga bw'obiwulidde ebintu bingi ebyakolebwa gavumenti ezaavaako ne zibeeranga mukwano gwange mpuliriza zifa nnyo ku bantu ba Uganda era n'okubalooleza kiki ekiddako enkya wabula nga gavumenti eno eya Mwami Museveni tefa ku Bannayuganda bo nga bba bali mu kintu bebeefaako bo nga na bokka. Kaakati nno ogenda okakkana nga Uganda efunye n'amabanja amayitirivu nnyo mu mawanga ag'ebweru era nga amabanja gano okubeera nga gasasulwa Uganda esigale nga talina bbanja. Buli muto gw'omuntu gw'olaba mu Uganda n'amwana eyazaliddwa ejjo alina okusasula miliyoni 3 olwo Uganda eddeyo nga Mwami Museveni bwe yagisanga nga talina yadde ebbanja n'akamu n'akatono nga kino kiraga nti Mwami Museveni obukulembeze bwe bubaddemu nnyo okubeera nga okwewola kuyitirivu okulya enguzi kufuusa okulya enguzi n'okubeera nga ssente z'omusolo zigabibwa mu bintu bingi ebitalina mugaso. Olwo ne balemererwa okukola ebyo ebirina omugaso okuyamba Bannayuganda okubeera nga ensi egenda maaso ng'amawanga amalala. Kaakati nno gye tutandikidde nakuwadde bwino ne kukaa nti waliwo meeting eno nno nga nkambwe yatudde butereevu nnyo wali eri mu Mitale Barracks Makindye. Kaakati nga meeting eno yabaddemu mukwano gwange mpuliriza okubeera nga basala entotto n'okubeera nga batema empenda ez'okusaanyawo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okubeera ng'ono baagala emyaka gye gyonna gy'asigaza oba obulamu bwe bamusibe mu kkomera olw'okubanga abantu bano bagamba mbu bamusanga n'emmundu oba mbu ono abadde alina emmundu ez'enjawulo z'abadde yateekateeka mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Nga bwe nkunyonyodde nti meeting eno yabadde enkambwe ennyo era nga meeting eno bagamba mbu babadde batudde aba PLU kussa ebitongole ebikessi n'ebitongole ebikuumaddembe okuli Ssemwayi Iso n'ebitongole ebirala era nga bano batudde mu Barracks Makindye nga mulimu ne minisita w'abavubuka n'abaana abato amanyirwa nga Baramu Barugahare wadde ng'ono musajja mukulu ali myaka 5 n'okusoba naye ng'ate gwe bawekya minisita w'abavubuka ensi yeewuunyisa. Kakati noono kwabaddeko ne General Muhoozi Kainerugaba mu meeting y'emu. Kakati nga bwe nkunyonyodde n'ebitongole by'okwerinda ebirala n'amagye aga UPDF kw'ossa ne poliisi bano nga bagamba nti bagenda kusalawo okugigika oba okubeera nga bateeka ebisangosango n'okupaatiika ku Mwami Kyagulanyi nti ono yayina emmundu ze yakukulira mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Era nkunyonyodde nti mu butundu eby'ebusoga bagenda kufunayo ekiyumba wuliriza ekikaddekadde era wano bafuneyo n'abantu be bagenda okubeera nga bakozesa okulumiriza nti emmundu eno ya Mwami Kyagulanyi yesangiddwa mu nju eyo. Ne mu bitundu eby'omu Maserengeta bagenda kufunayo amaka bateekemu amamundu n'ebibbomu ebikolerere bagambe nti bino byabaweebwa Mwami Kyagulanyi okubeera nga babitereka eyo. Ne mu bitundu ebirala ebya Uganda enkola y'emu
emmundu n'ebibbomu ebikolerere bigenda kubeera nga bizuulwa. Kaakati bwe binaazuulwa be banaabisanga nabo bano benkugambye bajja okuba abateeketeeke babakwate babatwale butereevu nnyo. Kaakati bano balumirize nti ebintu bino si byaffe, ebintu bino byatuweebwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, tubeere nga tubiteekateeka n'okubeera nga tubikuuma nti essaawa bw'eneeba etuuse olwo tubikozese okuwamba gavumenti n'okubeera nga tugimwamulako. Kati njagala owulire bwino ono naye nga miitingi kugambye yatudde wakati w'abasibe abaakayimbulwa bano abakkiriza emisango era nakolera bu audio wano obuyitirivu ennyo ng'abasajja bano balina amaloboozi gaabwe bagamba nga bagabana ssente nga kuliko abagabana miliyoni 5 waliwo abaafuna 7 waliwo abaafuna 9 waliwo abaafuna 11 n'essaanya Mujahideen eyafuna miliyoni 24 okubeera nga yagenda okukulembera ekibinja kino okubeera nga kyewagula ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Naye nga amawulire amalala gamaze okuzuuka nti abantu bano bonna batandika okukwatagana ne NRM omwaka 2020 kakati paka kati nga tubayita bannaffe naye nga batulira munda nga ddiba nga musege. Kakati nno naggamba ne gye buvuddeko nti abantu bangi ku NUP ekyamazima nga si bannaffe nga baasindikibwa nga bambega naye weewaawo tubalabira ku bikolwa byabwe bwe baba nga bakyakola ebikolwa ebyokulabisa n'okulaga nti banyolera wamu n'omuntu wa wansi bajja kuba bannaffe ebbanga lyonna. Wabula bwe tunaabazuuliramu ebituli byonna nga bano amawulire bagawa omulabe waffe n'okubeera nga bano balandisa okwogeza ekirimi n'okutambuza embaligo b'ebitege we tujja okubeera nga tubaviirako olwo tutegeere nti bano tebaali bannaffe. Kati wulira ebigambo bibino ebya miitingi enkambwe Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo twongere okubeera nga tumusabira kubanga empenda abantu bano ze bamutemedde mbi nnyo. Ampuliriza ebigambo bitiisa. Butya bwe basobola okuwaayiriza n'okutaataaganya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era Sseggujja Rashid n'abasomera engeri gy'agenda okulukamu ekintu kye oluvannyuma lwe basuubiza omusente omuyitirivu era nga mukimanyi bulungi nti abantu bano batera dda amaloboozi gaabwe ng'engeri gye baagabanamu akasente kaabwe. Wabula bagambye ku mulundi guno tebaagalamu full figure era meeting tiyagibadde gitegerako teyagitegeddeko. Naye njagala bajjukiza nti abantu bano abamu ku bo ku gurupe y'abantu 32 baludde nga bakola ne gavumenti ya dictator era ngenda bawa wino mu live gye ngenda okukola oba video gye naddamu okukola kubanga video egenda kuba mpanvu. Ensonga zino zaalimu ne Sulaiman Kidandala. Nkugambye bwe balabye nga Kyagulanyi Ssentamu tebasobola muteeka mu bya kisiru byabwe gavumenti ebeevuunikiddwa tuba tubatadde ebbali nga Kyagulanyi atuuse entebe mu ntebe ne bayiiya butya bwe basobola omutaataaganya. Message mugiweereze David Lois Luwongo ya Secretary General, mugiweereze Chairman Nyanzi owakunga kubanga abantu bano be bali target mu nsonga eno. Bagambye batya bateeseteese okukwata emmundu amasasi ko n'ebbomu bagenda bitwala mu Mwankole Western Region, ebirala babitwale side z'Eruwero, ebirala bagambye bagenda bitwala side yo mu Busoga region gye bagenda okufuna ebifo bwe bagenda okufuna ennyumba era bagenda kukwatayo abantu abalala naye nabo nga bali mu mulimu nti be baali batereka ebintu ebyo ate abantu bano batagetinze basiraamu. Bagambe nti be baali batereka ebintu ebyo byabaweebwa Chairman Nyanzi ko ne Secretary General era meeting mu 2020 mbuzaatulanga wa Chairman Nyanzi nga tebannaba kutusiba. Njagala okubajjukiza bwe muvaayo ne mwebuuza mwe temusobola kwebuuza lwaki nze banzijamu amannyo era tosobola kwebuuza lwaki nze banyiga ebitundu byange by'ekyama ne nfuyisa omusaayi omwezi mulamba ne wiikisi 3 abalala bonna nga tebaliko kamogo gwe tosobola kukyebuuza. Ekyamazima singa sinze n'abalala abatonotono okuli Lutaayo Olivia ne mu kkooti y'amagye twalibadde tetutuuka. Ngenda kukola
message ey'okubiri paati endala nsobola obbanyonnyola ebisingako awo naye kankole live kubanga vidiyo zijja kusukka obuwanvu. Kakati nno n'obuwombe vidiyo eno sooka ogituwere ekigalo ng'enkola yaffe bweri mukwano gwange olwo ebeere lubunamawanga buli munnayuganda weeri ebeere nga vidiyo eno ne message emutuukako. Kaakati ate omupya nja kukusaba osubscribinge ku mukutu guno nga bulijjo kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu Uganda ogukuwa amawulire ago ag'omuntu wa wansi ag'omuntu anyigirizibwa era mu mbeera y'emu mulongo waswa mu Luutansozi nyongera okubeera nga mukwanjulira buli lunaku olukya ku nsi kuno nti omusajja ono yamala ebizibu, omusajja ono yatereza embeera, omusajja ono yakwerulira ekkubo ne bw'oba oli bulayanga ebintu byagaana byakwata gwe omusajja kwata namba ye mukubire direct oba mukoneko ku WhatsApp message ebisigadde obimulekere kubanga ono n'abali ewala ampuliriza ayina enkola gy'abakolako ey'omulembe ennyo nabo ne basigala nga beeyagala olwo nobeera tatibu ng'emmere y'omuceere etasiiga masanda. Kaakati nno ebigambo omaze okubeera ng'obiwulira abasajja tebatudde basala entotto n'okubeera nga bagezaako okusaanyaawo NUP yonna mu nkola eza buli kkala mu ngeri y'okubeera nga pulezidenti bamwawulako abantu abo bakkirizaganya nabo oba bamukkiririzaamu ne babeera nga babagula n'okubeera nga babawa ssente basobole okubeera nga bakyuka badde ku ludda lwa Mwami Museveni. Kyokka n'abo ababaka bennyininyini aba Mwami Kyagulanyi abayitawo mu NUP bano nga baali bazze okuweereza bannayuganda mu mpeereza entuufu era nga babalonda babwesize bangi baweebwa dda ssente ne basala eddiro ne badda mu NRM kati nga bakolera Mwami Museveni. Kati ng'oggyeko ekyo oba obutamala basazeewo n'okubeera nga bateekateeka embeera ey'emisango emijweteke emipaatike ku pulezidenti basobole okubeera nga naye ng'omuntu bwe kiba nga kino kigaanye okumukkakkanya abantu nga bakyalemeddeko basimbye ennakakungu nti oba mutumalawo mutumalewo naye ono ye waffe kati basazeewo ye yennyininyini bamuteekeko emisango nga gye mwalaba egyali mu Arua nga bagamba mbu baamusanga n'emmundu mu woteri mwe yali asuze. Kyokka nga bino byonna byali bya kimpatiira kaakati ye ssaawa batandise okubeera nga ebintu bino babikomyawo olwo basobole okubeera nga bamulemesa n'okwesimbawo 221. Nakugambye nti abantu 155 n'okusoba be baakakasibwa eri gavumenti nti battibwa mu lutalo olwali wakati w'omusajja omusinga Charles Wesley Mumbere ono nga ye kabaka ow'abakonjo. Kyokka nga ebintu bino okusinziira ku Jeno Erweru eyalumbiddwa Jeno Muhoozi Kainerugaba naga nti omusajja ono kiwottonono ekisajja tekirina magezi mumulabanga generali naye mbu kipapula kyereere kiri awo kidomola kikalu mbu tekiriimu yadde kantu nakamu. Kaakati namuyita Bafo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza bwina amaze okubeera nga avaayo ate omukakali omusajja ono alumiriza agamba mbu yasindikibwa ku missoni mbu mu musajja ono kabaka ow'abasajja bano abalw'enzululu oba abakonjo mbu yali ayina abayeekera mbu okuva omwaka gwa 2014 mbu abasajja nga bamulabula mbu gye abantu abo mu lubiri lwo naye mbu omusajja yali yalema. Kaakati 2016 okuva 2014 abasajja bano nga bamulabula mbu ajjewo abayeekera mu lubiri lwe mbu omusajja n'agaana. Kaakati nno bwe byatuuka 2016 mbu baali tebalina kiddako wabula ekiddako kwali kulumba bulumbi lubiri luno okubeera ng'omusajja bamusalako olwo abayeekera bakuumye mu lubiri basobole okubeera mbu nga babajjamu era abantu bangi abaatugumbulwa abaatirimbulwa nkugambye nti 151 be baakakasibwa gavumenti. Kyokka nga amawulire amalala ag'omunda ag'omunkukutu galaga nti abasajja abattibwa n'abakazi n'abaana basukka mu 151 bagenda eyo mbu mu 1000 bagenda eyo mbu mu 1000. Kaakati abo mbu be bakola ki be baatugumbulwa era ng'ono omusajja ayogedde mu bigambo bye ono Erweru kaakati gwe baayise ekiwottono ekidomolo kyalina mulamwa ekiri mu magye ekyekwesa emabega wa Mwami Museveni naye nga mbu tekirina nnyo mugaso era mbu essaawa yonna omusajja ono wakwatibwa. Jjukira nti omusajja ono yateekebwako ennatti yakubwako envumbu abasajja b'eggwanga erya Amerika n'avaayo mu bigambo binaga nti nze kyokunkubako nnatti sikitidde kubanga mu Amerika siina kyempitayo siina kyenkimayo siina kyenjagalayo. Era ebigambo by'omusajja ono twabirabako omusajja nga akakasa ono deputy spokesperson owa UPDF amanyiddwa nga Deo Akiki ye yavaayo n'akakasa ebigambo bino naga nti omusajja bamutaddeko ennatti kituufu naye omusajja atugambye mbu kimulumiyemu yadde n'akamu mbu kubanga mu ggwanga eri Amerika talina kyalinayo wabula njagala nkutegeeze nti eggwanga eri Amerika ne banywanyi baalyo okuteekako omuntu natti bamala kubeera nga bamubuulirizaako ne bamwetooloola kasita balaba nga alinayo ekintu
kyonna mu Bulaaya oba mu Amerika oyo nga bamukubako natti. Kaakati nno abasajja bano bavaayo ne beekaza bwekaza mbu ne banteekako natti sina kye njagalayo, sinayo kintu na kimu. Naye ng'ekyamazima abasajja bamala kwetoolola ne bakulaba ng'olinayo bizinensi, ne bakulaba ng'olinayo amaka, olinayo restaurant n'ebintu ebirala bigwa mu kkowe eryo. Kaakati lwe kukubako ennatti enkambwe n'obeera nga naawe ebyo ebintu obifiirwa. Kati ddewo Akiike kaatubuulira ebigambo bino ebyaliwo ampuliriza n'olwali lutalo lwennyini okutugumbula bannayuganda abasoba mu 100. Kati gattako ate bannayuganda abaatugumbulwa Kabaka Roland Mwenda Mutebi w'okubiri lwe baamugaana okubeera ng'agenda e Bugerere. Bannayuganda bangi baatirimbulwa era nga baatugumbulwa UPDF yennyini ewatali na kubuuza. Wabula ng'oggyeko olwo waliwo n'olwamabira olwagenda mu maaso okubeera nga Uganda baali baagala mabira eno okugiwa omuyindi mbu agisimbemu ebikajjo. Bannayuganda bakomba kwebaza eriibwa era bangi ate era ne ku olwo abaatugumbulwa. Kyokka ng'oggyeko olwo waliwo omulundi omulala bannayuganda lwe baatugumbulwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwe yakwatibwa mu biseera by'akalulu 22 ng'agenze mu bitundu by'e Busogeyo eruuka. Kati bannayuganda bangi abawagizi be baatugumbulwa era nga gavumenti yavaayo n'ekakasa nti yetta abantu 52 ne yeewana n'okwewana nti ffe twabatta. Kaakati n'ebigambo ebyo byayogera Mwami Museveni yennyini mu kamwa ke. Kaakati nga kitegeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni okutirimbula n'okutugumbula ekirindi ky'abantu tebayinaamu lwakutaano esobola okubeera ng'ebatta bw'emala okubatta ate neevaayo ne yeewana nti ffe twabasse. Kati wulira akatambi kano ak'omusajja ono erweru bwe tukavaamu ate nkwongereyo ne bwino omukambwe ddala gw'ogenda okuli okakase nti n'ensi yaffe abasajja bandibanga bamaliridde okugitwalako era bwe twalwana ennyo n'okwejo gyoba nnyo ng'akalula mu ggi twandifundikira nga Buganda Uganda tugifiiriddwa ng'egenze mu mikono gy'abasajja abanyalwana. Tunuulidde akafaananyi kano nentunulamu ono omusajja ng'asimbizza abakyala beekaseese, abantu beekaseese agenda obbatirimbula. Nenziramu nendaba ebifaananyi ebirala nga bamaze okuttibwa enkumi n'enkumi z'abantu, abantu abagenda kumpi mu 1,000 nga batugibwa olw'obwemage olw'eggwanga lyabwe. Nimwe basajja mmwe mugenda kukkuta ddi? Gwe Lweru mbuzaamu kyogamba bwe mumala okwewamba egyo emisango gigenda kuvaako. Nkukakasa mpuliriza bulungi, weewambe oba gwe wamba gwe baagala owamba tetubalinaako buzibu. Ngenda kukubira enduulu paka Yesu lwalidda. Ono ye mutemu w'Abannayuganda, ono yabadde muto kya Chemba, bavunaanyizibwa kinene nnyo ku mirambo egitalabikako mu ggwanga Uganda, bavunaanyizibwa kyamaanyi nnyo okuba kibalama. Buli kagurupu k'NRM konna, buli muwagizi waabwe, nkusuubiza ono omusajja muzibu mubi. Mwewambe muyinza n'otwanguyiza ku mbeera zaffe oba ku nteekateeka zaffe, tetubalinaako buzibu. Oyinza otufuukira nga bwalutwa, oyinza otufuukira nga babinaayiisa. Weewambe tetukulinaako buzibu kuba entegeera yammwe mwe mumanyi abantu baliwo kuttibwa bya kisiru, mumanyi abantu baliwo kufootolwa. Bano abantu baali balina abantu baabwe, bano abantu baali balina. Kakati nno mbadde ngezaako okusaba producer atutere akatambi aka deputy spokesperson owa UPDF amanyiddwa nga Deo Akik, naye akatambi kano oba oli awo kali wala nsazeewo tugende mu maaso kasita ebigambo ebyo obadde obimanyiiko. Wabula ng'eggwanga erya Sudan likombye kwebaza eriibwa, likutte wansi ne waggulu. Mwami Museveni kitokota si kisaanikire, bamuwadde essaawa embale okuvayo yeetonde ku lw'eggwanga lya Uganda n'olwa General Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'ayogera ebigambo ebimu ebitiisatiisa eggwanga erya Sudaani, era nga babuuza Uganda baagikola ki okubeera nga musajja ono Muhoozi avaayo n'akakasa nti Trump kalinye ku ntebe, bagenda kwegatta ne Trump bakube eggwanga lino erya Sudaani bayireke ne mu kkubiro. Kakati nno
gavumenti y'eggwanga Uganda eyina okuvaayo yeetonde ennyonnyole okusinziira ku bigenda maaso omusajja ono byayogedde ng'abasajja ab'eggwanga erya Sudaani bwe balemeddeko ne basimba ne Nakakongo ku nsonga zino. Kakati nno tetujja ziyisaako maaso, kano zo tuziwulire tuzitegeere kubanga bino bikwata ku nsi yaffe ffenna awamu. Ebigambo bibadde bikyagenda maaso n'okuleka nti byogerebwa of course ate nga bingi nnyo nnyini ddala bibadde bikyagenda maaso n'okuleka nti byogerebwa nga biva ku X platform Twitter eyali Twitter nga gye biva mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'amagye g'eggwanga CDF General Muhoozi Kainerugaba omulundi omulala ng'akozesa X platform yali Twitter yasoose n'ateekayo tweet eyabadde egamba yasoose n'ateekayo tweet egamba there is one fool waliwo omusiru gwe ngenda okukwata essaawa yonna. There is one fool that I will arrest soon. Ngenda kumukwata essaawa yonna. He is hiding behind my father. Yekweka mutaata naye nja mukapuchalinga bukapuchalinzi ava teeso saawa yonna nja kumukaba. Kaakati tweet eyo kajja yagenze maaso n'okusooka okukola neereetawo ebibuuzo bingi ne batandika okumubuuza abava mu teeso omwabadde ne ofuna opondo ne bamuva ne bagamba nti please disipe beera specific ani yennyini gw'otegeeza. Ate twaluddewo mangu ddala n'akomawo the tweeting general n'akomawo n'agamba Erweru is a buffoon. Erweru is a buffoon. He's completely unworthy of our great army. Tasaana kubeera mu magye gaffe gano ag'amaanyi. He better run as fast as his small legs can carry him. Magezi gemuwa amagulu ge amatono gamudduse nga bwe gasobola. Obugulu obutono bwalina bumudduse nga bwa byebyo atuliriza ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo naye byagenze okujja nga Republic of Sudan eggwanga lya Sudan eyamambuka ejjo nakubuulidde wano eggwanga lya DR Congo. Kakati Republic of Sudan babadde bamaze okufulumya ekiwandiiko nga bagamba nti Commander of Uganda People's Defence Forces era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga yataddeyo ebigambo bibagambye nti yabadde ateekateeka okulumba ekibuga ekiyitibwa Khartoum singa President Trump atuula mu ntebe bw'ati. Kakati okusinziira ku Sudan bagamba nti ebigambo bino byagenze maaso n'okuleka nti byayogeddwa tebaba bitutte mu mutima mulungi era bagambye nti yabadde disrespect for international law okumenya amateeka ag'ensi yonna. Toyinza bagamba nti ogenda kubalumba nga baagala wabeerewo okwetonda okuva mu gavumenti ya Uganda abe Sudan threatening war, violating national sovereignty or defying the United Nations Charter, the African Union's Constitutive Act and international law. Byonna yabimenye. Gavumenti ya Sudan esaba wabeerewo apology mangu okuva mu gavumenti y'eggwanga Uganda olw'ebyo byakoleddwa olw'ebigambo byayogeddwa General Muhoozi bwe yategeezezza nti Trump wajjira mu ntebe bajja kulumba eggwanga erya Sudan. Abasudani nabatuuliriza si basanyufu bagamba atya yatutyobodde yatutiisatiisizza nga baagala Uganda yeetonde. Webukedde olunaku olwaleero nga tebannatuwaga nti ambasada bamuyise nga tebannaba kutuwaga ab'e Sudan nti nga gavumenti y'eggwanga lino tennaba kwetonda naye nga sofa kyekibadde kigenda mu maaso n'okuleka nti kitambula okuva eri e Sudan naye nga bagambye nti kigenza okujja ng'olwedde waliwo ebirala ebigenda mu maaso n'okuleka nti bikoze amawulire era nga zibadde ensonga za General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma nno tweeti zino ebbiri ziyataddeyo bw'ogenda n'ozinoonya akaseera kano teziriiyo zaasiimuddwa.
zasimuddwa. Kati remarks zakoleddwa oba ebigambo ebyogeddwa General Muhoozi bwe bityo byagenze maaso n'okulabika nti byaleesewo ko akasattiro n'ebigambo ebingi ne bagamba yii kisoboka kitya. Nitwagala twetegereze. Lieutenant General Peter Erweru ono long serving officer majega UPDF yomu kubaluddemu ennyo. Yomu kubalongo serving officers majega UPDF nga bwe nkutegeeza nti yomu kubagaluddemu ennyo. Lieutenant General Erweru Peter yaliko Commander Land Forces, yaliko Deputy CDF. Bwebalonda General Muhoozi ekifo kye ne bakimugjamu ne bateekako Lieutenant General Sam Kidingi. Kaliya ya Erweru atuliriza gwe bayogeddeko gwe bayise bafuni. Bafuni kiri awo ekintu ekitategeeka omuntu ali awo talina nnyo makulu. Okitegeera ekintuntu bafuni. Kakati yadde nga singa kumanyika nnyo ku byekasese Lieutenant General Peter Erweru kubanga ebyekasese byamuleetera obuzibu bwe yakola operation erumba olubiri lw'omusinga kakananga abantu nga 15 bafudde. Amerika nemuteekako ne sanctions omwaka gwa 2017. Erweru kati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ebigambo byagenze maaso n'okulabika byayogeddwa CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga lino General Muhoozi nti strategy gyayina ogezaako okulaba nti amagye nga ye buli kimu mu magye. Akati ne demotion ne enkyukakyuka ezaakolebwa mu magye gye buvuddeko Erweru n'aggyibwa ku bwa Deputy CDF n'afuulibwa omwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga nti nako kaalinga akabonero akaali ak'okulabika nti omukulu ono Lieutenant General Peter Erweru bamukakkanya amadaala. Myaka 58 egy'obukulu Lieutenant General Peter Erweru, myaka 58 egy'obukulu. Ndiko ono yennyini gwe bayise bafuni azaalibwa mu district y'Ekuumi. Peter Erweru ava mu kitundu eky'Ekuumi era asomera mu Tanzania Military Academy ey'Emunduli, chuo cha mafunzo ya kijeshi Tanzania Monduli esangibwa mu ggwanga eryitibwa lya Tanzania. Kakati atuliriza Emunduli ono yagenda maaso n'okulabika nti asomera ebyamagye. Abamu ku bannamagye abasinga okuba abakambwe bayita eno Emunduli munda mu ggwanga lya Tanzania. Kati naye yagenda maaso n'okulabika nti asomera ebyamagye. Lieutenant General Peter Erweru amagye agayingira mu mwaka 1987 kitegeeza nti gavumenti yali already ezze mu nsiko teyaliiyo. Agenda asoma Tanzania Military Academy Emunduli gyegamye nti bajjeno bangi mu magye okwetula Africa basomedde eno. Gamu ku matendekero ag'amagye agasinga okuweebwa ekitiibwa. Yali promoted oluvannyuma ng'amaze okusoma bamupostinga e Kabamba. Mu mwaka 1995 bamutwala Gaddafi Military Barracks Jinja Cadet Officer School. Erweru asabinganga UPDF commander yali omu ku bakomanda ba UPDF amagye g'eggwanga lino bwe gagende Congo okujjako Mobutu Sese Seko amagye agaluddemu. Jukira nti gaali wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda Congo yaliyo akoma mu Uganda omwaka 1999 era bamudeployinga mu bitundu ebyamambuka okulwanagana n'abakambwe aba Yosefu Konyi. Era kigambo okuba nti eyo enfunda eziwerako yasimatuka okuttibwa Lieutenant General Peter Erweru. Uganda bwe yasindika amagye Somalia omulundi ogwasookera ddala omwaka 2007. Erweru ono yagenda maaso n'okuba nti asindikibwa nga first command okuduumira amagye ga Uganda e Somalia era yafuna n'okusimbibwa okwenjawulo okuva eri CDF mu biseera ebyo General Katumba Wamala. Mu mwaka 2013 alondebwa okuduumira ekibinja ekyokubiri eky'amagye mu kitundu eky'Embalala. Peter Erweru gwe tugenda maaso n'okugenda tukubuulira oyinza okuba titomba ye CDF omumanyi General Muhoozi Kayine Rugaba ono ye Peter Erweru. Era agenda maaso n'okulabika nti asavinga oluvannyuma nga omuduumizi w'ekibinja ekyokusatu ekya UPDF ekiri e Moroto mu mwaka 2016 mu kapasiti nga omuduumizi wa
nga 2nd Division Commander Erweru yagenda maaso n'okulabika nti aduumira amagye ga UPDF agalumba olubiri lw'omusinga Charles Mumbere kakananga 153 battiddwa omuli n'abaana. Ye ne gyebuli eno teyejjusa agamba nti yakikolera mu mateeka kubanga abaali muli baali bazzi ba misango baali bamenyi b'amateeka teyejjusa ngenda kuwa eddoboozi liri wano omuwulire Erweru. Kaakati yoyo ali ku ddala lya Lieutenant General mu magye g'eggwanga. Kyokka agambye nti omwaka 2017 America yamuteekako natti olw'ebyo byakola ye Kasese era nti baali waliwo n'abagezaako okumuloopa mu kkooti y'ensonna etuula e Hague. Naye lumu abayogeramu n'abamawulire yategeeza bw'ati General Peter Erweru yategeeza bw'ati ku nsonga z'e Kasese. For somebody to say that we kill these civilians, that person is not serious. Actually, those ones who are saying so are the ones who must go to the ICC. Okusinziira ku Erweru agamba nti abantu bagamba nti abantu benatte Kasese bali twatte Kasese ndi twata ba civilian tebali serious. In fact bannabyafuzi abo abaali bagezaako omutwala mu ICC abava Kasese agamba nti bo bennyini be baali balina okutwalibwa mu ICC. Saying so are the ones who must go to the ICC because they are responsible for whatever was happening in Rwenzori. They know it, they planned it, they financed it. All these politicians saw whatever was, they saw the things building up. And yet everything was in their hands. Oyo ye General Peter Erweru ngayogera ku bya Kasese agamba nti bannabyafuzi byali bigenda maaso baabira bane basirika busirisi. Really patriots, if they loved the people of Kasese, they should have stopped this. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign and allow other people to take over. Because they betrayed the people of Kasese and Rwenzori. They saw this coming. They saw it building up. They all knew about it. But they accepted it to reach the culmination point. And it is done. Finished. What are they talking about? So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese. Especially those opposition politicians led by their leader of opposition. Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo yoyo omwabuzi w'omukulembeze eggwanga Lieutenant General Peter Erweru yaliko Deputy CDF yaliko Commander Land Forces kakati yoyo yali musaga eyo atuliriza gy'owulidde bagambye nti tweet ezo zasimuddwa teziri ya kaseera kano naye nga byebyo kulu yagambye nti nja mukwata very soon yekweka mutaata wange naye nja kumukwata I will capture him tasana na kubeera majje gaffe byebyo kitegedde abe Sudan nga bagamba nti Uganda yetonde abe Congo nga bagamba nti ambassador jangu bitebye kakati ate tugenza okujja olwalero nga it is General Muhoozi Kainerugaba the CDF and the